Ebyo musango ebyo mbadde saa nnyo byogerako kati kuba emisango tegibula gye bakuvunaaniza, emisango giba mingi gyonna gye baagadde bayinza okufuna n'omusango gwe baagadde gwonna mukitegera emisango gyonna gye baagadde gye basobola okuvunaana kyolina okumanya naye ebyo mbadde saa nnyo tubyogereko mbadde njagala tufune olunaku olulala tubyogereko wali saa zino mpoye nkooye naye kyensobola okugamba ekirala nti biswaza okubanga katugambe abantu betulwana ate nga basinga otutwagala nokitegera kyensobola okugamba kyokka muvuka muveeko mulekaawo eriwa omuntu agira just okwawula abavubuka okola ki okuteekawo enjawukana mu bavubuka just nze mutuufu omusajja oyo nze munaye mbadde simufaako nze mpula buli mwabireta nawo mwabamawulire naye nze musajja omunaye simulowooza nako nze mpona gyali simulowooza nako omusajja esikerawo si papa alulojjanga lutabaalo era akakasa mu byonna ebigambo byayogedde ng'amaze okubeera ng'ateebwa nti weewuunye abantu be baamukozesanga okukijjanya aba opposition ate bamubeereddewo nnyo kubanga ebiseera ebisinga obungi omuntu ebigambo bye bisooka biba tebinaba kubeera nga bijungululwa nga tanaba kubeera ng'agulwa kubanga aba akyalimu ako akali kwegamba akyalimu ensa akyalimu obunnyogovu obwo obwekkomera kati asobola okwogera amazima so nga ate gye bujja mu maaso eyo ayinza okukyusa statements naye muzimu kuzaakoze statements atukakasiza n'atugamba nti aba opposition bamubeereddewo nnyo era kiba kitegeeza nti yejjusa oba yalibadde atugamba nti yejjusa okukuba amasasi ku kitebe kya Nuupu okukola atya efujjo eri ekikanga ekyo nti okukozesebwa kuba kukozesebwa tosobola kubeera omu ku bbonga bwe yatulimbanga nti nno ye musitawo takonkona ayingira buyingizi kale ebigambo bye bya mugaso nnyo okubeera nga tubiwulira kubanga bya makulu naddala mmwe kugamba abeesigulira ku bantu abalala ne babakozesa okukijjanya bantu bannammwe abalala waliwo omuntu omu yampeereza akatambi wano nga kalimu endiga eyali egoba omusajja bwe yaddukako mu maaso katono nnyo ng'ate endiga naye emulaba n'agenda ng'ayambala akakoti akeeru oba ekiveera ekyeru era bwe yakyambala bw'ati n'asitama ekiveera nga kyeru endiga newankubadde yali emulaba ng'ayambala ekiveera ekyeru teyasobola kutegeera nti ono gwe mbadde ngoba nti yeekwese muno era n'ebeera awo nga tesobola kukitegeera kati ne bannayuganda nabo bafaanaganako endiga eyo kwegamba endiga ensiru nti bwe babalimbira wano mu anga eno enkya nga bajjira mu anga endala era nga mugendera mu anga eyo nga bino mubyerabira kyokula nga mwagala nnyo breaking news kubanga abaleetera okwerabira ebyo ebibaddewo yensonga lwaki okiraba wano ku Uganda Atlagi njagala nnyo okukomyawo ku butambi kati obukadde oba oliawo bw'abantu abaali bogedde ku bintu ebimu bayinza okuba nga tebaali mu opposition oba nga baali mu opposition oba nga bali mu opposition nga weebali nga tebaafa kigamba bayinza okuba nga gye bali naye nga baava mudda mu opposition oba nga baali mu opposition ne bafa oba okuba nga weebali abamu balina mu NRM nga babyogerera eyo era mu NRM nga tebakyali mu NRM kugamba byamakulu nnyo okubeera nga tubigenda tubijjukira tubitegeere kubanga essaawa eno wetuli kati omutimbagano gwatabuka nti ekisooka diversion ezaafuuka diversion amawulire gagwawo ku sipiidi ate kiyinza kubeera kizibu nnyo bannayuganda okukitegeera nti ebintu ebyo ebimu bibeera funded nti just akantu kagwawo ne bakizuula nti abantu bayinza okukagoberera ennyo ne bakapitalizingira ku kuba oli n'akazimbirako okusobola okubaako byayisaawo oba oli awo n'okunafuya oludda lwatakkaanya nalwo
ekyo kisoboka mulabye ebyali enisikini n'ebirala byonna ebibadde nga bijja bigwawo kigwawo kyo nga tewaliwo akikase oba olumu nga bakipulaninze kati awo mu process eyo ate ne wabaawo abakizimbirako kubanga bo babeerawo nga opportunists okubeera nti nno buli kagwawo wazimbirako okusobola okunafuya oludda oluvuganya naddala. Kakati bannayuganda babuubuuse nnyo oba beerabidde nnyo omulama gwa struggle kubanga bakozesa propaganda ate okunafuya struggle weewuunya ate nga bakozesa abo bennyini abalafuwanira enkyukakyuka babatuula ku bwongo buli omu n'aba n'endowooza yiye olwo babeera babamaze kubanga ekijja okuvaamu mulabe wano bakansala ba Nuupu baatuuka n'okubeera nga balonda meeya atali wa Nuupu ate nga be babadde balina obuyinza nga be basingako obungi ku kanso naye ate akalulu ne bakakuba in favor ya NRM candidate ne weewuunya kibadde kitya ne babayite Makerere Kavu ekiseera ebyo kamooca tiabange mubadde ki nga nabo bennyini tebakimanyi kati ate oluvannyuma ne bigenda nga bibiiwa bwe baalonda n'abafuukira akayinja mu ngatto kati ne basigala awo nga balinga endiga eri gyenkoze eki gyenjogeddeko. Kati bannayuganda mulina okubeera abalabufu naye si papa ayogedde byayogedde waliwo n'abantu abalala bangi bazze boogera ebintu ebyo nga bajja bagamba bannange nakola ensobi weewuunye abanyambye ate be bano bali babadde ate tebandiiko bwe bityo naye nga wuuyo yavuddeyo nze siyinza kwesiga sipapa sijja kwesiga sipapa kubanga ye yakakasa nti kondoowa ddala ate n'ebifaananyi weebiri mu biseera biri Chameleone yagamba temumanyi sipapa era waliwo n'ebifaananyi bya sipapa nga bamukubyekubye n'ayika omusaayi ali mu mwala agudde omwo kati n'ebyazaakola bingi bye tumuwulirako bingi nnyo naye akulikeyo mu kkomera kubanga ekkomera teribeerekamu.